Yes. 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 Map. Yes. Map. Abatulaba ku Map Media TV. Essaawa zino wenno eyakatwegattako wenno eyakatwegattako nakusuubiza nti nja kutuusaako buli kimu ekigenda okuba ku mbaga eya Waiswa, Alex Waiswa Mufumbiro ono nno nga ye mwogezi deputy spokesperson owa National Unity Platform. Wetubadde namirembe tuva kugattibwa essaawa zino naye wetubadde waliwo bijama network etulemesezza okuba nti tubakasukira mu kyaki munda naye nga ebifaananyi mubirabye naye nga essaawa zino Alex Waiswa Mufumbiro amaze okuteekebwako empeta ate nga tweyongerayo okulaga nti tweyongerayo embeera wetugenda okuba nti tutuuka okubaweereza buli kintu ku reception wegenda okubeera mpola tujja kuba tugenda mpola wenno ojja kuŋŋamba ki kyewaali yeetaaze okulaba naye nga bwe nkuzuumingiramu katono bwenti eyo y'emmotoka erimu omugole Alex Waiswa Mufumbiro amaze okugattibwa ku kanisa Lutikko y'Abakristaayo Namirembe. So tugenda kuba tubatuusaako buli kimu olunaku olwolwaliro gwenno nakugambye oteekeko ebinyuma bikyajja biri mu maaso awo essaawa zino enkuba ekedde okufedemba olunaku olwolwaleero tukoledde ddala bulungi obw'ekitalo nti abamu tukyatobye abamu bakyajja buzi abamu anti oziwulira alukulembedde Alex Waiswa Mufumbiro amaze okugattibwa olunaku olwolwaleero tugenda ku reception gwenno muganda wange alina kaadi yo mu ngalo wategedde reception wegenda okubeera naawe atalina kaadi weebereremu mu magezi embeera yakwebereramu otegeerebwa wetulaga okusobola wetuva wano tugenda ku abakugole bagenda kubaako we bayimirirako basooke beterezeemu ate tweyongere mu maaso wetugenda okutuukira ddala ku reception so gwenno ampuliriza oba alaba omukutu ogwa Map Media tuli live ne Mapuka bwejumbira yennyini nga tuva ku Lutikko Namirembe ndowooza view eno mugiraba wano wetuli mulabawo eri ye Bulange anti hampu muziraba eri ye Bulange ate eno ye motoka y'omugole eyo ye motoka y'omugole omugole mwali nnyo bwetutyo bwetugenda abantu nga bano ba Alex Waiswa Mufumbiro tulina okubabeeramu nnyo bantu baffe sikia sauti eyatuvuze so bwetutyo oluseregende lw'emmotoka bwe lukulembedde gwenso yalingira munno alabeko gwe lwaki oyagala okunyumirwa wekka then tulabe oba n'abakyusa ne bateeka ku YouTube omukiriya the way omugole senga ogiwuliriza eddoboozi lyayo senga ogiwuliriza abaana abasitulago bo beegumbulidde okulaba nti tutuuka mu biseera wonna we tulaga nga abaana babuvunaanyizibwa nnyo abaana abantu bemuyita abayaaye nga bo babalaga nti si bayaaye obufumbo bo babukolera ddala
obufumbo obutukuvu babukolera ddala ebintu bye mwali basuubiramu ate bo bye bakola. Tubagamba twagala bapuruvinga rongo nti ffe bye mwatusuubiranga si bye tuli, bwe tutyo bwe tugezaako okubeera. So yakatwegattako tuli ne Alex Waiswa Mufumbira, omugole ava kugattibwa essaawa zino mu Lutikko Namirembe Cathedral Namirembe we tuva. Enkuba ekedde ndowooza enkuba etandise okutonya, enkuba ekedde okutonya zibadde ssaawa ndowooza nga 10 nze ewange wentandika ojjuwulira tandise okutonya ku ssaawa 10 ez'okumakya. Naye bannange ne wentuukidde ku kyaki ng'ekyatonya, era nze we mundabira wano nze natobye, naye ebyokutoba ebyo nabitadde ebbali ne ŋŋamba nti nina okukibeeramu bulungi nnyo wali wonna. So bwe tutyo bwe tuli nange genda kukuba embaga. Mulaba mutya wamma? Njagikuba ne katumale okutereeza mpola mpola nenga wananyumidde. Waiswa omugole agenda awevingira ku bantu mpola. Engezaako eyanvuze si ye mulungi ennyo mu kuvuga. Eyanvuze si ye mulungi ennyo okuvuga kubanga ampuzo so mujja kutusaasira ebinyenyanyenya, tujja kusobola okutereera wali wano tutali kwa drive akatujja ku yeekaalu entukuvu ey'Namirembe Cathedral ey'abakristaayo wetuva yeekaalu enkulu wetuva ey'Namirembe okugattibwa. So tugenda ku ono eyanvuze nabagambye yatuvuze ye twabagambye efunguwa balabala eyo ye ng'ombe yaayo yatuvuze yo. So tulina okulinda. So bwetyo bwe tuli tunyumirwa embeera bwetyo nti olwaleero olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 16 mwezi ogw'E12 2022 nti tuli no vice spokesperson waffe wa National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbira amaze okwewangulira ekkula ery'obufumbo obutukuvu ng'agatiddwa ne mukyala we mu Lutikko Namirembe. So bwe tutyo bwe tuli twolekera gye tugenda ku reception wonna we tunaaba tulina obusobozi bwa network tujja kuba batuusaako. Bwetyo wenno ali ku Mufumbiro TV oli ne mapu kabwejumbira kennyini ku microphone oba ku kamera okuba nti yafungua barabara. Sound gye muwulira yafungua barabara. Senga mundaba bwentudde abali emabega bali mu kunsekerera, naye bwentudde kale natudde obulungi obuzibu ndi mu kunyumirwa. So
bueno atira konvoyi nene konvoyi nene nga bwogiraba konvoyi nene nga bwogiraba congratulations to Alex Waiswa Mufumbiro upon his word mumbulira oluzungu lugwe lwaki njogera oluzungu ku Friday wamma tukuyozayoza Alex Waiswa Mufumbiro okugattibwa Yes, abale ku Map Media TV, The Ghetto Gladiator. Mujirenge dawa wansao ate mwe mutudde omugole waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Tuva ku kanisa essaawa zino ku makyago olwali ku kasozi wali Namirembe ku Lutikko ava kwefunira kula eri amatirimunyo n'abakristaayo bagiyita matirimunyo nga ffe abakatuliki essakalamentu ffe abakatuliki tuliyita eri amatirimunyo. Abakristaayo limbuulire wano ddyo baliyita batya essakalamentu ono lyava nammwe mulina amasakalamentu ffe abakristaayo tulina amasakalamentu tuli ku Map Media TV tuli ku laba omulimu aba oli emirimu abalonzi bazibu nnyo laba abalonzi ali mu kusaba se abalonzi baffe abatulaba ku Map Media TV anti nze gwe mulaba omugole nga bwe mumula omugole nga bwe mumulaba essaawa zino omugole nga munkwate nange wendi bulansi munkwate ogamba otya tuli ku bimukolo gya mbaga abatulaba ku Map Media TV ng'embaga bwe zitabula mu busiiwuufu ate tulinayo bannaffe bali wano ate bo basaba ssente ndi ambulera nagiwa mutuwe ku ssente kakati ate awo ne tuba nga bagamba byonna binyuma bunyumi embaga bwetyo weegenda mu maaso embaga bwetyo weegenda mu maaso ndowooza mulaba embeera gye tukwatiramu live baganda baffe ngaabo bwe mulaba abamu bali ku live ate nga yavuga yakwata so ate nga naffe saidi eno wetuli waliwo etuuka nebitunyumira bwetyo sirina bwe nnyimirira kubanga funguwa barabara nenyimirira mujja kundabira mu luguudo naalibadde nayagadde mbawe ku gundi nga bwetambula mu maaso wali amini emabega wali konvoyi ey'omugole nga bwetambula bwetyo maapu kabwejumbira tutera kuviirayo maapu nga ye nga kabwejumbira yennyini avaayo ku binene ebinene nga bino byavaayo kasita omuwulira ku kamera manyanga kinene ekiriwo ate bwe bikiba kitonotono ate abaana ne bayingirawo londe transporter mulwadde
mulwadde ali down wiki namba yonna ndowooza wiki nga 2 londe transporter mulwadde so abadde amubuuza oba obadde omunoonyako nga tomufuna simu ye kwali londe transporter mulwadde for 2 weeks now abadde wansi naye nga yavuddeyo ku kitanda kati wali ewaka naye nga mulwadde kyonva muwulira mapu essaawa zino kabwejumbira yakikuttemu ate n'abaana abalala naye ne bwe yalibadde mulamu era mapu n'alibadde nze nkikwatamu bwe tuyo bwe tuli mu kweyongerayo okusobola okulaba nti tugenda mu maaso bwe tutyo. So abatulaba ku Map Media TV abaana bakola ku security Bobi Yanga kwali baana abalala bonna kwe bali ku kido bwe tutyo bwe tuli the ghetto twabagamba bwe munaagaana okujja mu ghetto ejja balumba kati ghetto z'abalumba temukyalina kyakkola ghetto zemwayitanga ez'abayaaye President Kyagulanyi Robert Sentamu yajja n'ababuusa n'abalaga nti ghetto abaana wadde tuli eyo mu ghetto naye tetuli bayaaye so twagala okuba provinga longo nti we are tuli abantu abeesigika ate abakulembeze tuli abantu abeesigika. Mapu tulageko ku luseregeregende lulwo mapu tulageko ku luseregende nesirina bwe nnyimirira oluseregende nga bw'olulaba olwo lw'emmotoka kikoze bulungi ne tufunayo kalawundi wano ne nsobola okulengerako kuzeemabega nesirina bwe nnyimirira nenyimirira buyimirize mu mmotoka wano wendi mujja kumpulirira wansi layini mutandisa ogirengera tuli ku round about wano ey'ekibuye tuli ku round about wano ey'ekibuye tuli ku round ekibuye so abatulaba ku Map Media TV Bobi Wine aluwa nedda ssebo ani ono ayogera Bobi Wine aluwa kyekyo wano ku mukutu ogwa Map Media TV tubuuza His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine aluwa ebitiibwa byonna kubanga ekituufu ye president yalondebwa ne bamubba n'abamu ne batusiba muyina okitegeera nti fe abaali badde bakuuma obululu basooka tukwata ne batusiba so essaawa zino ye His Excellency the President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Robert Sentamu aka Bobi Wine. So anaye mujja kunsaasira entuula gye ntudde mu suuti yange nga nekanekanye naye nga nina okuweereza eggwanga naye nga bwe seebeereramu mu ntuula gye ntuddemu nyiza okukkirira ku ttaka so tulina okwebeereramu mpola mbagambye gwe yakatwegattako manyi buli katikitiki tubaako bannaffe abakatwegattako tuli ne Alex Waiswa Mufumbiro omugole ava okugattibwa olunaku olw'olwaleero mu kanisa Lutikko eye Namirembe wali kasozi live zitutawanyiza waawe wantu awo waliwo bijjamajama batugamba edda twabiwuliranga mbobusozi babuteekangamu machule webeera tewabeera network so tugezezzaako abamu mubalabyeko ko live abamu temubalabyeko so network ezitusumbuye naye nga kati ebirala tujja kubikola tujja kubiraba mpola mujja kubeera nga mubiraba mpola mapuka bwejombera ku kamera tugenda ku reception from here bwe tugenda ku reception ate nga kigenda kugwera busabala tugenda kugwera busabala
kigenda kuggwera bosi abala lwaki sikyogera Embaga teba yankukuto sikia sauti so abaana babuuza president waali awo president waali abasabwa oluseregende lw'emmotoka oluseregende luli mabega naye yatuvuze simulalu wabula bwononefu omwana twono eyatukakankadde olwaleero yatukakankudde waliwo okuyimirirako wano katono waliwo okuyimirirako katono waliwo ka stop over katini waliwo ka stop over katini waliwo ka stop over katono kamala okubuuza ku Madam President buuza nga bwe tulinda abalabi ba map media atagudde ekiko kiri kulula biswa omanyi okugwa amagulu nagawanika agulu mu bbanga wesi yezo mukwata empale baba era abalabi ba map media mubeeko kyemumpa kubanga nze munasuula naye nga tuligenda ku mukolo Alex Wed Judith ye hashtag eriko olunaku olwaleero Alex Wed Judith mubeere bulungi mweraba so abatulaba ku Media TV ne bwe nayimirira wano nenakwebereramu twaleere nakwebereramu ndi mugezi so abatulaba ku Media TV tugenda abatulaba ku Media TV tugenda kusooka tuveeko ko katono nnyo tulina ka stop over katono wano then tukomewo bwenkomawo ng'okomawo